Okay, Alan Cruz is my name. Gemanya gosobola okuba ng'ompita oba osobola okumpita Mr. Handsome oba osobola okumpita kyonna kyonna ky'oba oyagala. Chilling with Nina. Kwegamba Nina height naye ate ono omwana ye akusukkako n'akulabisanga amakya mu bya height. Oleta mkwano. Hello everyone watching. Banange simufudde amakya naye bwe natondebwa. Height yo checho. To everyone who loves Nina Rose, I love you. Thank you for loving me and supporting. Aba olwe yambuza nga Nina Rose agende mu gym ne mugamba olaba nze sinnagendayo. Waliwo walabyeko kana akantu akatambula akagamba mbu when I'm scared to go in gym, I'll be too sexy. Kachira bikayenze because I don't have anything that takes me to gym. Gym ngenda yonga maybe to try out something new, but I'm a person newaka gym nzebera everywhere. By the way, abantu balina kyeyigiriza workouts zino kubera everywhere ne kubuliribwa osobola okukolerawo workouts ne mu nyumba yo ne mu kinaabiro kyo ne everywhere. It doesn't have to be like you have to be in gym to be. You know this interview is freestyle. Tetulina kipaji tuwogerako. Nina Rose bamumanyi bamulabye. Nina Rose osomera mu masomero ki? No. Kakungulu Trinity College. Yes. Okay. Trinity College, Mitiana, East African University. Ngoli mwana kikaaki? I was very stubborn. Tomboy? Yes, of course. Okay. I was a very tomboy and Nina Rose yakula bukuzi nezula bwezuzi. But I was more of a boy than a girl. I don't even know where the sexy Nina Rose comes in. Okoze ekyo okuyitawo mu industry eno ekyenjawulo tuyinza ogamma omuvubuka eyeebweru. Kubeera nga obe oli w'amazima eri ggwe okusookera ddala ate n'okuwa time abantu beetaaga time. Abantu beetaaga time obbamanya ne babaako kye bakuyamba. Toba papiramu, toba judginga. Because me, I came in this industry. Of course, ebigambo bingi. People talk. Alan Cruz oyo yeeraga ochegera. But before you meet him, before you judge him, meet him olabe. Take time. Wetegereza abantu, toba judginga. Ate oberengo oli ready okuyiga. Because no one is perfect. You're going to learn. Like it or not, waliwo abantu abatusoseewo. Tetuyinza basinga mumanya regardless of how talented you are. Yeah. Omera nnyo ice cream? Nnyo. Ekyo nawe sure. Omera nnyo enkoko? Nnyo. Embuzi. Awo. Mmere? Matooke, kitooke n'ekinyeebwa. That's my best dish. N'oluwombo? Oluwombo lw'enkoko, oluwombo lw'ennyama mu binyeebwa. That's my best dish. I love local food, actually. Nina, wali okirowoozezaako lumu n'otulakaawo wansi n'ogamba nti you know what Alan Cruz oba nze nga Nina Rose n'ogamba nti lumu ngenda yita bannamawulire mpite press conference mpeereza omukyalo ono obubaka mugambe whatever happened twesonyiwe tuddemu okukolagana Sheebah? Sikirowoozangako nga lwaki ekyo nkikola mpita lukiiko lwa lumbe kubanga mwali bamukwano nnyo. If it's meant to happen, it will happen naturally, gradually. I don't want to force it. It doesn't mean like me, I was meant to be a friend to her. Ochegera. Waba twali friends, and I appreciate that moment. Sigenda chiranyisa owagezaako nnyo ate kwagala kyezamanya. She also knows we met as us, tewali yet connecting. So I would want us to connect in a gradual way, in a very respectful way. Si just bya kulaga mawulire oba kulaga nsi. No. I'm good. I'm grateful for my fans. I'm grateful for who I am today. So, amen. Temulusuubira n'olwo lunaku. Mpozi nga mbayise kubeebaza kumbeererawo mwenna abansapoti nze. Abanjagadde n'ababadde beesimbu gye ndi. Nina Rose, otuzaalirayo koddi omwana ffe ng'aba industry bannange tulabe ka Nina Rose akato. Obuuza bane momo oli otya. Kino ekibuuzo kintwaliro kimbulize momo. I'm thinking about kids, of course. As a teenager, I'm taking my time to make my life choices. Omwana nchiwanti kyechintu kyenkuze nga ndaba si kintu kya muzannyo. I have to be in nga ndi in. That's why I'm working for my kid. I'm working for my future. Yaga omwana wange ajje nga at least nga asobola okubeera nga Nina Rose nga bw'omulaba nga talina kirinda. Oyagala omwana abeere muyimbi? Of course, I would want it so bad. But I'm not God. Nyinza okuzaala lawyer, president. Because ye muntu andaza abantu bangi mu industry. Ye muntu anjigiriza bingi. Now forward going ebyo ebintu byabaawo. By the way, I knew it has been happening abantu bangi bakimbached or anything to do with relationships. We can have a gradual relationship nga yanjawulo. Nga ya mirimu ya kweyigiriza. And that is Bini. Bini is a very focused person. All his life entirely
ebeera ku music. When he's not in studio, he's writing, he's editing videos. You would want to learn that. Unless you don't want to. So, ng'omanyi kyoyagala. Yeah. So where is your boyfriend so far? Kati aliwa. Bakyamutegeka tebana. Nina. Boyfriend bakyakola ki? Boyfriend bakyamutegeka tanabazaalibwa. Like for real? I would want not to confuse my fans, of course, right now. When I'm ready in a relationship and I'm ready to bring it out, I'll respect my fan and come out and say that. When it comes to issues like that, when I'm private on something, it means I have my own reasons. I'm not yet confident enough to come out and show you that. So don't judge me, because I won't judge you. Nanga wosimmanyi. How about that? Abavubuka abasinga bwe bakulaba bayinza ogamba Nina Roz, Agamba Oluyimba Uganda. Does Agamba Oluyimba inspire you in any way? So many ways. She's one of my strongest inspirations. I love her. I love what she has done for the women, for the single mothers. She's a businesswoman. Nnyo kyekisinga n'okumunjagaza. Mind ye omanya ebiseera ebisinga Iron Cruise. The world judges the face, the image. But there is so much the image has, the image carries. There are so many lives Agamba Oluyimba has changed. I myself. But omuntu ayinza olaba Agamba Oluyimba majestic, abeera mu lingerie, bikinis, oba bupale butono. But we should learn to respect people you don't know. If you don't know people, you just have to respect them. Okay, anyway, tuyina Oluyimba, tuyina kati gwongereyo baby. Munda ddala. Omuki. Ewala munda ddala omutima. Baby omutima gukweke munda. Solabirira wabunda good enough omutima totunda. Ndio omwali n'okumanya bwe gugu. Soko nnyonnyola Oluyimba olwo. Omutima bagwongerayo munda batya. Kubanze kyenfuna kirala nnyo. Omutima ogwongerayo n'otaguteeka kumpi nnyo nti buli azze ogumuwa kubanga bajja kugumenya kati gonge. Kwata nnyano baby omanyi okwe-explaininga. Omutima omanyi nayo omutima guluma ala ni omutima nawo ogumanyi. Kulumako. Sireyinga koloza buli omu akwagala muwala munange. Yongerayo eri munda. Be careful. Actually this song is just teaching people how to be careful on the choices you make. Tuli bavubuka yesu nyumirwa to getting excited. But before we give out what they call a heart, muganda wa. Awe nyini wetu batwongereza. Bwogamba nti omutima guli abagwongereyo munda abalawe batatuuka. Kuliko Oluyimba oliko ensangi zino olugamba Silwana. Nina Roz olwanira omusajja. Nze kankunda. Nkwagaza ati. I can't fight for a man. Okiriziganya ne Kalo Nantongo Kalo ngambi talwanira musajja. Sikiriziganya na muntu yenna. Buli muntu alina life ye nengeri gyatambuzaamu nengeri neki kya believingiramu. Nze sibelievingiramu olwo Oluyimba and the message it's portraying because sinungi on the other side nga buli kintu kyonna waliwo disadvantages and advantages. Naye nganze nange sinyokole kyekituufu okubanga omusajja era abe wange kyenyinza okugamba. Nina Roz ebigambo ebisemba. Mbagala nnyo bannange, everyone that loves and supports Nina Roz that has supported me from day one. Alan Cruz and Momo, I love you so much. Thank you for loving and supporting me. And everyone watching, keep it locked, keep it here.